Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus family. Lady Maria nalina anko wange ebiseera bye yali asoma high school either senior 5 oba senior 6. Yasomeranga mu Kisulo naye bwe yavanga mu Kisulo n'akomawo waka mu holiday okutandika nga nina emyaka 7. Anko wange oyo yageranga ekiro nga abantu bonna beebase, najja nga nange neebase ndi half asleep half awake nga bw'olaba omuntu nti olinga alaba omuntu akusitudde naye nga ate tobitegeera. Nantwala mu kisenge kye nannyambula engoye n'akola byonna bye yali ayagala. Omulundi ogwasooka ogwo nawulira nga nfa obulumi obungi ennyo ate nga nkutte emimwa nga bw'aŋŋamba togeza n'oleekaana. Nasirikanga era bwe yamaliriza byonna byayagala yansitula nankwata nanzisaayo mu buliri bwange. Enkeera nakeererawo ne ŋŋamba jjajja oyo kubanga jjajja oyo yazaala anko wange oyo. Ne mugamba jjajja kino na kino kye kyabaddewo. Jjajja yagaana okunzikirizaamu, jjajja yagaana okumpuliriza nga n'ensonga enkulu gye baali bawa nti bonna be nali nsitula nabo mu nnyumba baali bandabye ekiro nga ŋŋenda okwebaka ne ku makya bwe baazukuka era bansangamu mu buliri. N'olwekyo nali sirina nga tewaliwo kaseera anko wange wayinza kubeera nga yakoze ekintu ekifaanana bwe kityo. Munnange ekikolwa ekyo kyagenda mu maaso nga kibeerawo. Nengezangako okunnyonnyola abantu bangi abawerako bannange ku kyantuukangako kuba yakikolanga ebiseera ebisinga buli holiday we yabeerangawo emirundi egiwerera ddala. Naye buli muntu nga tanzikiririzaamu, buli muntu ng'amuwakanira. Lwali olwo lumu anko wange omulala yali tebaliiwo ne mukyala we ne bansaba mbasulire mu nju yaabwe mbakuumiremu. Kumbe anko wange oyo naye yali yakitegeddeko kuba baali tebabeera wala era yajja n'anzindukiriza mu nnyumba eyo. N'addamu n'akola ekintu kye kimu ekyo. N'addamu era n'antwala ennyamwezi nga seeyagalidde. Nasigala era nga nnumiriza nti sigeza ne mbyogera. Ke nageza ne mbyogera tewali na muntu ajja kunzikiririzaamu. Buli omu ajja kundaba nga nze mulimba. Ate ng'era ekyo kye kyali kigenda mu maaso. Nali sina kyakola okuggyako okusirika. Yali atandise okukola internship nga yamala ne university. Christmas eyo yali azzeeko mu kyalo. Nga omanyi waffe mu kyalo ennaku enkulu buli omu akuŋŋaana. Mu kujja baali basaze ente. Ffe waffe ku 24 lunaku lubeerako gula enva. Yampita n'ampa enva ze n'angamba nzimutwalireyo mu nnyumba ye. N'agamba kanziruke nzitwaleyo after all bwe nali mulese waliwo n'abantu abalala. Kye saamanya nti yali azze nga ngoberera. Ngenda okutuuka mu nju bwe nti nga naye andi ku mugongo. Omusajja oyo yaddamu era n'akola ekintu kye kimu n'antwala ennyamwezi ate era n'annumiriza nti sibaako gwe ŋŋamba. Wabula enkeera ku Christmas buli muntu yalina okugenda okusaba. Nze saasobola kugenda kusaba ng'olubuto lunnuma. Olubuto lwannuma ne lunnuma ne ntuuka ekiseera ne nzirika n'okuzirika. Bankwata ne bantwala mu ddwaliro eryali okumpi awo. Anti wange bwantuusa mu ddwaliro omukyala n'anziggyako omusulo n'ankebera. Kyava ngamba nti nali nsigiddwa ekirwadde ky'enziku era nga kyali kisobola kunsiigibwa singa nali maze genda nnyamwezi na muntu. Ne bambuuza ni gwe nali ngenze naye nnyamwezi ne mbagamba tewali nze sina muntu gwe newerekoddeko naye nnyamwezi kubanga bonna baba anti bange nagezangako bagamba emabegako buli muntu nga wakanira anko wange. Bwe neegaana ne neegaana nnyo omusawo n'aŋŋamba tewaliiwo gye wajje bulwadde buno era beera wa mazima oyogere tulabe engeri y'okukuyambamu. N'obulumi bwali bunzita kyenva ŋŋamba anti wange nti ng'era bulijjo anko wange yazzeemu n'akola ekintu kino. Anti n'ambuuza byabadde bitya ne mbimunnyonnyola nga bwe byabadde. Ndowooza leero ku luno yafuna n'okuswala mu mutima kubanga ekintu kye bawakaniranga nti tekibeerawo kyalina n'obujulizi. Anti nga ntuuza wansi nga ŋŋamba nkwegayiridde anko wo muli baaluganda kubanga nze jjajja omukyala azaala anko ye yannyonsa kuba mama yansula ndi muto ddala. Anti yaŋŋamba togeza n'oyogera erinnya lya anko wo wabula wayirizaamu Tomu kubanga omulenzi oyo yabadde akukwana. Ne mugamba sijja kusobola kuwayiriza mwana w'abandi kumulekako kikolimo kinene bwe kityo sijja muwayiriza. N'aŋŋamba muwayirize ogenda gamba otya abantu. Namugamba sigenda kikola era nagaanira ddala ne mugamba abantu ngenda bagamba nti anko ye yantuusiza ku kizibu kino kye ndiko. Anti wange yakwata ssimu ng'agikubira jjajja omukyala ng'amugamba nti ono omwana wo ne Tom bagenze ennyamwezi naye bagenze okuvaayo ng'abuuseeyo n'ebibamba eby'endwadde. Kati essaawa eno tuli mu ddwaliro eno bamujjanjaba naye
naye omwana mutuuze ombuulire era okugenda Nnyamwezi nga tanaba myaka kwetuuka. Bwe nava wa anti wange nga nzirayo waka natuuka nga jjajja munyiivu nnyo ate era nga mukambwe. Jjajja yayomba n'ayomba nnyo. Lwaki ngende Nnyamwezi n'abasajja nga emyaka gyange tegineetuuka? Ne mugamba jjajja ekituufu kiri nti nze sinagendako Nnyamwezi na muntu yenna. Anko ye yakoze kino ekintu ate era kyabadde kyakukakibwa kubanga tetwateesezaako nze naye. Ate kino ekintu nzize nkibagamba naye nga mwenna buli kaseera buli omu agamba nnimba. Munange nga jjajja atandika kwabyawo nga ngamba nkwegayiridde toyogera ekintu kyonna. Gwe ne anko wo mwayuka ku bbeere lye erimu lino eryange. Mulinga baaluganda. Bw'onoyogera ebintu ebyo abantu bagenda gamba batya. Era abantu abo baabunya enjiri ku kyalo bwe twali twagenze Nnyamwezi ne Tomu n'ansiga ekirwadde. Naye nga musajja wattu Tomu teyansigako ku kirwadde. Simanyi na mwana oyo bwe ndimulaba ne mwetondera era simanyi na biki bye ndikola kumwetondera kimala asobole okunsonyiwa ekyamusibibwako famire yange. Bwe ntyo nagenda okulaba nga obulamu tebweyagala era natolokayo ne nzirukayo ne nvaayo ne ngende ne Kampala gye nasomera ebibiina ebyaddako. Ngenda okuddayo nga nkuzekuzeemu awo ntuse mu senior 4 nga neewulira nina amaanyi nnumba yenna twekuba. Ngenda okutuuka ewaka ng'abaana be nalekayo bewa jjajjaawo waabeerangawo abazzukulu bangi nnyo ng'abaana be nalekawo bonna yabaddako n'abatwala Nnyamwezi. Era omu ku bo yamufunisaako n'olubuto jjajja oyo n'amutwala ne balugyamu. Omulala ye yaddukawo ng'obudde bukyali ng'akyali mutototo naye ye yali tannafuna lubuto. N'essaawa eno nkugamba ebiseera bino nafiirwa omwami wange tata w'abaana bange. Omwami wange bw'afa najjako ewaka ewaffe kubanga yewaffe gye nnina. Nzi simanyi maama wange sirina taata. Bwe nzijako eno ewaffe mpummulemu anko wange oyo olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 16 Novemba nabadde nva mu kinaabiro okunaaba kuba baamugoba ku mulimu takyalina mulimu asula ku boys quarters ewaabwe. Najja ayagala okunkwata ekiro kyajjo. Lady Maria namugambye gezo nsemberere ngenda simbula enduulu ejja kuzuukusa abakulu bonna. Nangamba tewaliwo omuntu mukulu saawe naawulira bonna beebase. Ne mugamba tugenda kulwana twekube paka kufa ogeza nonsemberera. Ne mutisatisa ne mugamba nja kusalako ebitundu byebyo ebikwewaanya ogeza nonsemberera. Bwe ntyo bwe namusimattuse era bwe nkedde okupaakinga obwange nviira abantu abo mbeesonyiwe bakole ebyabwe nange nkola ebyange. Byebyo nno munnange naye ng'abantu bonna bavayo ne bagamba mbwe abantu bano aba families ebintu ebyo tebabikola tebayitanga mu kife ba victim kye twayitamu nga n'essaawa eno obeera omuntu ng'okuza oli muntu mukulu naye kye kintu ne kikulumiriza obulamu bwo bwonna ne kikuluma kawoolifa kubanga tolina muntu asobola kujjako bulumi bwa experience nga ng'oli mwana muto ng'oyita mu bulumi obwo bwe walinga tutegeera naki kigenda mu maaso ng'ogasseeko n'okubeera mu bulamu obw'okutiisibwatiisibwa okutuuka lw'okula n'ovaamu omuntu. Bw'atyo nno omwana attu oyo batulombojjedde ennaku ye gye yayitamu era ng'asaba abazadde mukifunemu ekyokuyiga mulekerawo okuwakananga ng'abaana babagambye nti waliwo omuntu aliko ekintu ky'akola. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.